twagala kulaba ku kabaka wakiri atukubire kabbayi oba wakiri mukkirize Kyagulanyi agenda alabe ku kabaka adde atubuulire kubanga mu Buganda wano yali 80% kitegeeza abaganda bangi bakola ki so mukkirize tufuneyo omuntu omu agenda alabe kabaka kubanga migate muli dwairo isobola kujjanjaba kabaka kyabulabe naye ng'ate mu Africa mulimu dwairo isobola kujjanjaba kabaka ate kyewuunyisa ng'ate liri mu nsi njavu ku Uganda kati kintu kyabulabe nnyo ffe tubadde tusaba wakiri mukkirize Bobi Wine agenda alabe kabaka adde atubuulire akalino nze nno ndowooza singa obuvunaanyizibwa obwo tubuwagwe ntandika hashtag yaffe kingisaha kulaba kabaka twayinza tugera n'otukiikirirako Bobi anajja oluvannyuma abaganda bangi tokalawo oli muganda balonda Bobi Wine beesiga ekigambo kye bakkirize alabe ku kabaka adde ayogere n'abaganda abaganda no si basanyufu era ndowooza ffe tugatandika wiiki y'okwesiba ki embugo ate nga lwaki kinsaha ani nga tukungubagira obuganda obukwese kabaka kyabulabe nnyo nga weeyita mutaka nga Saabataka taliiwo kyabulabe nnyo nga tusaba obusuulu nga Land Road takola ki tuli mu ttaka twesututu bakita batya twerijjalija naye nga nnyini mutaliimu era mwenna bali ku ttaka lya Buganda mbabuulira Land Road tetumulaba aba temuwaaba obusuulu paka nga batulaze Land Road. Njagala muntagingire Maama Najjinda era eno vidiyo emutuukeko. Maama Najjinda nkubuuze oli muwambe lwaki buli Ssaabasajja Kabaka lwe bamuteekako embeera oba n'alwala olabikira nnyo mu mikolo ng'osimayirinze nnyo kabonero ogezaako kutugamba nti baakuwambye oba osanyuse lwakuba Ssaabasajja Kabaka yafunye ebizibu. Maama Najjinda buli we tuvaayo ne twogera ensonga ze twogerako tuziteekawo ne tugamba ensonga lwaki twogera tulaba bino na bino na bino na bino na bino abantu b'opepeya nabo Ssaabasajja Kabaka omwami wo yagamba talina buyinza era abantu abo be batwala obuyinza bwe naye buli wookola emikolo oyita bbo buli wookola emikolo oyita bbo tugambe nti okolagana nabo tugambe nti wakolagana nabo bajjeko baawo obuyinza bwe oba tugambe nti oli mu buwambe tulondeko ki akulira Ssaabasajja akulira abakuumi ba Ssaabasajja Kabaka yadduse era anoonyezebwa akulira abakuumi ba Ssaabasajja Kabaka yadduse nze ndowooza okukuuma Ssaabasajja Kabaka gubanga mukisa okuuma beene nga gwokulira n'abakuumi n'osalawo okudduka kitegeeza wabeerawo ekigenda mu maaso waliwo ekitali kituufu ebyo bye tulaba ne twiraliikirira ne tuwoggana nga twagala kulaba ku mwami wo baawo Ssaabasajja Kabaka tulabe oba ali bulungi kye kituleekaanya ekyo tukola kufaayo okwagala kwe tulina eri omwami wo y'ensonga lwaki tubeera ku social media tulina n'ebyokukola bingi naye tweraliikirira nnyo eri omwami wo bye twogera tetubyogera lwakuba mbu simanyi oba tuba tetubaagala nedda twagala kumanya omwami wo ali bulungi ffe tukkakkane twagala kumanya omwami wo bamuyisa bulungi ffe tukkakkane omusajja gw'olinga ng'awolereza Mayiga avaayo lunwe Ssaabasajja Kabaka n'ayogera kino Mayiga n'ajja n'akontradictinga na kirala oyagala gezaako kutukonvinsinga nti omwami wo yatubuzaabuza kyoyagala otugamba nti beene Ssaabasajja Kabaka yali mu kutubuzaabuza era Mayiga byakoze amanyanga gonna gaakoledde Buganda beene yamutuma oyagala kutugamba nti beene yasindika Mayiga okusaanyaawo Buganda kyoyagala okutugamba njagala mu sharing message eno etuuke ku Maama Najjinda n'ekitiibwa ekingi ensozi zonna bazitunze ensozi zonna eziriko ebyobuwangwa by'eggwanga lyaffe bazitunze kati tetwogereko abalina obuvunaanyizibwa by'ebyobugagga byaffe ebya Buganda yemmwe kyogamba tubalabe bulabi bwe tutyo tumanya tutya nti mwakyamye mmwe mwagala Kabaka okusinga mukyala we kituufu
tuyinza okuba tetwagala kabaka kusinga mukyala we. Statement eyo mwagikozesa nnyo. Akatambi akamu bwe kaafuluma nga maama alina omukolo gwe yali ategese maama Nnaabagereka. Mutugamba nti Ssaabasajja Kabaka ali bubi. Naye mukyala we alina omukolo gw'ategese ate nga musanyufu nnyo. Mwagala kutegeerera Buganda? Mmwe mutegeera bbaawo okusinga ffe oba okusinga ye? Lwaki temwewummuzaako? Then after some days, ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka ne kifuluma. Bwe watunuulidde ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka, mufuula omwami we awaka ng'ali mu mbeera eyo gye yafulumiddemu. Bw'olina amaanyi, olina obusobozi, olina obuvumu obukola pate n'osanyuka nga bbaawo ali mu mbeera ng'eyo. Era okusinziira ku bifaananyi ebyafulumye ne pate maama kwe yali ng'alina essanyu, mbuulira ng'osinziira ku bifaananyi ebyafulumye, maama essanyu yali alijja wa? Era Abaganda okyaddamu okubajuliriza nti Ssaabasajja Kabaka alina mukyala we, alina abaana be, okusinziira ku mbeera gye wamulabyemu, n'abaana be ne mukyala we bye bali mu kwekola olunaku olwaleero. Mbagamba bwe nti baganda bange, ne maama alabika naye muwambi. Nkiddamu, ne maama alabika naye muwambi. Mumusaasire busaasizi, kubanga newankubadde maama yali tayinza kubeera ku mukolo nga bbaawo ali mu mbeera gy'alimu. Era ekibuuzo kiri kimu, ani amumujjanjabira? Kubanga ffe bwe twalaba maama ku mukolo twatuuka okugamba nti oba twerogoza bwerogoza nga Ssaabasajja Kabaka gy'ali mulamu. Gwe ate maama yaali kimye ki ku mukolo ku mbeera ya bbaawe gy'alimu? Bwetyo naye maama naye alabika muwambe bambi. Mumusaasire buki? Busaasizi. Temumuyisaamu ggaali, muleke tusooke tunoonyereze buli maama kyakola olunaku olwaleero. Akikolera wansi wa kwagala kwe? Akikolera wansi wa kutegeera kwe? Oba waliwo akabinja k'abaseddeekezi akaateeka maama ku mudumu gw'emmundu nga kalina omumukozesa ebitajjansa, naddala mu kaseera Abaganda bye babanjiza Ssaabasajja Kabaka waabwe? Kubanga guno gufuuse omugano, guno gufuuse omuze. Buli Ssaabasajja Kabaka lwalabikako eri Obuganda, oba buli Obuganda lwe bukimanya nti Ssaabasajja Kabaka gy'ali ateredde entende, tewabaawo bubagabaga ng'obwo, tewabaawo bupatepate ng'obwo. Naye buli Ssaabasajja Kabaka lwadde emmanga ne bamuddusa okumujjanjaba ng'addugadde, Omuganda n'atandika okubanja Kabaka we. Omuganda n'atandika okuteeka abantu abavunaanyizibwa ku bulamu bwa Kabaka bwe okumujjanjaba. Omuganda n'afuna ennyonta eri Kabaka we olw'okufaayo ku bulamu bwe nti ndudde omulabako, naye ate nakoma okuwulira nga tali mu mbeera nnungi mu munda ge. Obubagabaga, bupatepate bitandika okweyuna Obuganda. Yabeera baana baliwo mu Buganda. Kyokka ate abantu be bayita ku bupato obwo, oba abantu abeetaba ku bupato obwo, beebo gwe Omuganda b'ogamba nti be baagala okusaanyawo obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Buganda ebeerawo nga Ssaabasajja Kabaka waali nga ne space weeri mu budde ne mu bifo, tosangamu pate yonna. Naye buli Omuganda lwatandika nti Kabaka wange aliwa, ng'olaba ka pate nga maama akulaga aseka, maama akulaga musanyufu, ng'ate baayise ku mukolo be bali be tuteebereza bennyini abavuddeko embeteza edduga za Ssaabasajja Kabaka oba etadde obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka mu matigga. Wano weetaaga okunoonyereza ennyo, wano weetaaga okufumiitiriza ennyo. Either nga maama muwambe oba nga maama takyali maama.
kubanga mpaawo maama baawa ayinza kulwala n'atuuka ku mbeera ng'eyo nga maama akyayinamu obuvumu obukola obubaga n'okumwenya n'amwenya. Ebyo byali baddaawo, naye ani abajjanjaba taata singa anaabeera nga si maama? Ekituufu kiri nti maama yeetaaga okunoonyerezaako ennyo, kubanga maama yalibeera mu matigga ne maama kennyini yalibeera omuwambe, kubanga oluwamba sseggwanga oba olukonzibya sseggwanga terusobola kulemererwa kukonzibya nseera. Olufuula sseggwanga ne lugisitula oba kamunyeesitula sseggwanga mu bwengula tesobola kulemererwa kusitula nseera. Kati kirimu engeri bbiri, either maama muwambe obanga maama takyali maama, kubanga ebikolebwa essaawa eno si bya bwamaama. Y'ensonga lwaki nsabye nga temunnatunuuliza maama mudumu gwa mmundu mwalisoose kunoonyereza ddala maama ali free, ddala maama si muwambe, kubanga byali mu kukola olwaleero si bya bwamaama. Ne bwe twaligambye nti ataata aliko omujjanjabi, maama eno enseko zaalivuddewa ku mbeera ya taata, kubanga buli ebakulumya ebifaananyi ebyo oba buli lwe wabeerawo buppata obwo wabaawo okubanja Ssaabasajja Kabaka. Kati ku buppata obwo osanga maama ali mu kumwenya, osanga maama alaga nti everything is okay. Kino nno ne kirowoozesa abantu abamu era bakitukubisa nnyo. Bagamba baagala nnyo Ssaabasajja okusinga maama Nnaabagereka. Maama Nnaabagereka ali mu ppate n'okumwenyamu amwenyezaamu ng'ategese ekyeggulo. Mwe mugamba mutya nti Ssaabasajja Kabaka ali bubi. Era singa weesanga nga tetuli balemezaamu, mu butuufu ebigambo ebitugambibwa nga bisinziira ku ppate n'ebifaananyi oba n'obuvidiyo obwavudde ku ppate, bisobola otufuula abasiru era bisobola okutumalamu amaanyi ne tutaddamu kubanja. Naye mu kulemezaamu okubanja, kubanga jjukira bo tageti yaabwe mu maama okukola akabaga ngaako n'okumwenya n'amwenya, kulaga nsi nti mukyala wa Ssaabasajja Kabaka bw'aba atunula bw'ati nga n'okumwenyamwenya, ekitegeeza bano ba propagandisiti. Ssaabasajja Kabaka gy'ali mulamu bulungi, bano just bayina lugezigezi, bano just bayina kajanja, bano just bayina kamanyiiro. Naye gye tukomye okulemezaamu, ebifaananyi byatuuka ne bifuluma. Mu butuufu ng'olaba ebifaananyi ebyo tebimaakinga na mukolo maama kwe yali, era nga tebimaakinga na nseko ze yasekerako. Lwaki buli omukolo ogwo lwe gubaawo, wallahi ya Mungu tunafu oba tunafuyizibwa, kubanga ye omulabi agamba era maama yalina okujjanjaba taata. Kijja kitya maama okubanga ali ku ppate ng'ate bano batugamba taata muwambe ali Bulaaya ali mu kujjanjaba? Ekitegeeza beene ali mu kwewummuzaamu bwewummuza yonna gy'ali tannasiima kulabikako eri Buganda, kubanga singa abadde mu kaseera ak'akazigizigi ne maama teyali mwenyeza watyo. Oyo ayogera bw'ati aba mutuufu. Bw'aba mukyala ye akimanyi tayinza kwetaba kabaga konna nga bbaawe ali mu mbeera ng'eya Ssaabasajja Kabaka. Akimanyi tayinza kufuna kumwenya kwonna nga bbaawe ali mu mbeera ng'eya Ssaabasajja Kabaka. Ne yeebuuza nti kijja kitya ye maama okumwenya bw'atyo, okwetaba ku mikolo oba okutegekanga emikolo ng'egyo egy'amasanyu nga taata ali mu mbeera bw'etyo. Wallaahi bw'obeera oli mwogezi oyinza okuggwamu amaanyi. Kati wano we wali ekinyusi gw'okusinziira ku bifaananyi bya Ssaabasajja Kabaka bye walabye n'enseko maama ze yaseka n'omukolo gwe yategeka n'enseko ze yasekerayo, yali agwanidde okugutegeka, yali agwanidde okumwenya. Essanyu lyavaawa n'obuvumu obugutegeka omukolo bwavaawa? Kubanga head of family singa abeera n'ekirwadde ekimubala embiriizi, taasulewo taasiibewo nga yali ku mimwa,
kizibu nnyo okuteeka omukolo ogw'essanyu oguliko ebidongo ebireekaana mu maka ge.